السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولغانا ولا مسيزا منا سنة okubiranga ku masjidi kubera ko mulyango gw'abakyala bokka era abasajja n'okubiranga bagwewala bannange omukyala omulyango gubira ku masjidi gw'abakyala bokka abasajja ate bageze okubiranga bagwewala. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yatusomesa hadisi ngo Muhammad sallallahu alaihi wasallam atusomesa okubiranga ku masjidi kubera ko mulyango gw'abakyala bokka. Hadith musantiri mthanu sunan Abi Dawud mweli namba bina munkaga mubibina nkaga musatu bitano kuna musanvu. Abdullah ibn Umar yarabwako kuba yategenda Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyo omuzango gw'abakyala bokka yarabwako nga ayise mu mulyango gw'abakyala okutuusa we yafiira. Nikyo baganda bange bakyala tubalekere omulyango gwabwe ku mizikiti gyaffe gyonna gye tubeera. Abakyala tubalekere omulyango gwabwe ku mizikiti gyaffe gyonna gye tubeera. بإذنه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.